anti mwamusse kutwala bya bugagga bibino mu bitwala embwa mmwe mubiraba mulaba ennyanja bwamwe mujje mubirabe bwamwe mujje mulabe banakumwe abadde abaterayo n'obuyumba bw'okubeeramu nga temulina bye mubeera kitegedde agala muziika wali awo tanaziiza mujje mumulye embwa mmwe bwe kiba kituufu nti mwami Kalangwa yafudde, Uganda Police mukozese ogwo nga omukisa okunoonyereza ku muliro mu 2016-17 ogwayo kyakatale kaffe ak'ejjinja. Abasuubuzi bangi maali yaabwe neekola ki neefa. Emyaka gye mmaze mu mawulire naddala nga nkola omulimu ogw'okunoonyereza naddala ensonga z'amataka, abasajja bali babiri be nasanga nga mbatya olw'okuba nga basobola okukola ekintu kyonna bw'oba oyimiridde mu kkubo lyabwe nga balina gwe babba ettaka. Waaliwo omusajja ng'alinga Kalangwa n'ono omusajja baagabana mu Uganda, buli omu n'abeera sayidi n'omulala sayidi. Waaliwo omusajja bamuyitanga Haji Kawolongojjo. Haji Kawolongojjo ng'afubutuka mu bitundu by'Emityana. Naye Haji Kawolongojjo yali mubbi ate nga mutemu ku lwa nsonga z'amataka wano ewaffe mu disitulikiti y'e Wakiso, mu disitulikiti y'e Mpigi, mu disitulikiti y'e Mityana ne mu disitulikiti y'e Mubende. That man was deadly. Haji Kawolongojjo. Kawolongojjo yalemaza abaana b'abantu n'abasajja ku mataka gaabwe ng'ababba. Kawolongojjo yatta abantu. Haji Kawolongojjo. Kawolongojjo nga toyina poliisi oba kooti wano Mityana, Masaka, wano mu Buganda w'owangula Haji Kawolongojjo. Lwakeera olunaku lumu Haji Kawolongojjo najja wano mu Lukwanga e Wakiso n'asenda amaka g'abantu nga poliisi tesobola kumugambako, kooti nga tesobola. Yasenda wali bannalukwanga mujjukira, yasenda abantu wano okuliraana wa Profesa Miro. Mwalimu omukadde omwe yafa pressure oluvannyuma. Haji Kawolongojjo. That was over 2012. Bannange neewuunya bukedde lwaki olunaku lumu neeteekako amawulire 2014-15 nga Haji Kawolongojjo afudde ate mbu yafa alaajana. Bannaye saakikkiriza. Haji Kawolongojjo yafa n'aleka ettaka wali ng'asenza abantu amenyedde amayumba gaabwe mu Lukwanga. Bwe baagabana oyo yali eno sayidi eno ng'eriyo omusajja gwe bayita Kalangwa. Nze Kalangwa mwebaza olunaku Kalangwa bwe yali alina omukisa okunzita, Katonda yamuliko. Nina fayiro eno gye mulaba, lino lyali ttaka lya musajja omugenzi bamuta George William Kibalama, yali naggagga mu Kayunga nga yasinga okuba n'amataka. Omusajja oyo amaka ge gali wali mu Ntooke. Famire eyo entuukirira nga balina amataka mangi naye agamu bagamba bagabbye. Bazze ku radio mbiteekamu nvuga emmotoka ngenda ku ttaka lyabwe ntandika okunoonyereza. Kalangwa oba ani yamusunako eyamusunyako bwe nabyogerako ku radio n'anoonyereza essimu yange n'agifuna. Bankubira essimu nga bannimba mbu nabo bantu b'e Kayunga balina ki, balina ettaka, nga simanyi nti abalabe be bali mu kuntwala e Kayunga. Tugenda ku faamu y'omugenzi George William Kibalama, abantu b'ebbaale mugimanyi wali wansi ng'oyise ku Naikonto. Bano mbawadde olunaku bwe naava eno ngenda kuyitira awo. Nabasisinkana wano we twaziika Martin Yangume.
abasajja bwe mbasisinkana bagamba tuli wano tuli mu kamotoka bwe kati bayimiridde ngenda mu kamotoka tulira wane mabege biwandiko bibino okuyingira mu motoka ono naye simba bwati ku luggi nga sivaayo wabbali nga Kalangwa yalimu akamotoka ako mujjukire waliwo Primo Kalangwa olumuji yakozesanga nangamba yegwe maganda nti yanjogeddeko ku radio nti kakati nze Kalangwa gwe wayogerako famire ya Kibalamoji bitotya konzi sina oli munna mawulire nti oyina abaana nti biveemu ebyettaka ebyo tebikukwatako nandaga pisto nga ayina pisto ndi mu motoka eyiye ne mugamba konze mwami Kalangwa mukama wange ntegeera bulungi sinywa mwenge nkutegedde bulungi sikyaddayo kompadde omukisa guno bankumira motoka okumala essaawa ejo nenvaamu nenninya motoka yange nenvuga nenkomawo nenkubira famire eri nembagamba ensonga zammwe nempitira mu mukyala konze mbabuulire nti ensonga ennemye sikyaddamu kubanga Kalangwa ngenda omutuukako nga yawulira dda programu gye nakola ku ttaka ly'ebujowaalire nasuuza RDC Kapiteni Sula Serunjogi ekaazi 20 mu ekintu banzanya akazannyo nentya Kalangwa era ettaka nendivaamu nengamba omukyala nze mbivuddemu abaali baleese omusajja oba atwala atwale balemerako mu kulemerako wayita emyezi egyo 2 nempulira omukyala eyandeta mission eyo nga yafudde bamuwadde butu afiiridde mu kitanda omukyala oyo abantu bennakulabye mumanyi mukyala Ntongo yali abeera wali emabega wa church ya pastor ya Bishop Butayi abantu ba UCC kanisa ekasubi mumanyi omukyala oyo yali mukulu mu church eyo yali ampadde omulimu okubataasa yalemerako obutwaje bwava no wannu kubanga bwagenda okera kumacha ngava musayina jovu kigambibwa nti bayisa sente mu house galo yagana okumpuliriza bwati we yagenda nze nategeera nengamba era kyovola nga sisobola kwogera ku linnya lya musajja oyo gwe bayita Kalangwa Jinja police mutandike kati okuggulawo mugulewo fayiro obupya mutandike okunoonyereza ku muliro gwayo kyakatale kejjinja abantu baffe ne bafiirwa ebintu byabwe. I think it was 2016 2000 what awo omuliro gwayo kyanga nga waliwo embiranye z'ettaka mu katale ako mbasaba munoonyereze emirire gyali mu myaka egyo mu Jjinja Kalangwa abadde muzibu nnyo ekibuga ky'Ejjinja nga kiringa kike abantu baife bafiirwanga ebintu buli waayenda bwe bataawo olutalo ebintu birina okuya. Twogera ebigambo bino ng'abantu bafudde si lwakuba tulina essanyu naye tubyogera mu bulumi obw'ekitalo nti twagalamu ababa basigaddewo mukyuke mutegeere nti tuli bantu bannammwe tetubyogera lwakubanga bano bonna Haji Kawolongojjo yali NRM kada ono Kalangwa NRM no NRM erimu abasajja n'abakyala abalungi nga bwe bafa ffenna tunakuwalira wamu nze nabagamba nti nno lwaki alonda Nyakairima bwe yafa twakaaba amaziga Nobo Mayombo yasoko tukaabya amaziga nga tukyali lwaki Nyakairima lwaki yatuluma NRM kati saawe no God forbid dala Ruhakana Rugunda asobola okufa nolaba abantu nti bazze ku kkubo basanyuka Ruhakana Rugunda kati dokita yakola ki? There are so many talina wosoma nti Ruhakana Rugunda yakola kino so twogera ebigambo bino tetusanyuka nti nno kinaye tubyogeramu abasigadde nga muli mu buyinza mukyuke oyokeza bizinesi z'abantu olw'okubanga oyagala awantu awo olemazizza osibye abantu abamu mubase naye omaze ofudde kati bagenda kukuziika muyiike ebinaze watwala ku famire ya George William Kibalama zonna ninzenwe maganda Matiya Kyowolo otudde abayina obuyinza nga mukyali balamu mukyuse tetubalinaako bukyayi lwa Justin tuli NRM no tulina mikwano gyaffe bangi mu NRM lwakubanga bali upright
mukole ebisaanidde. Nze sinnakkiriza nti omusajja yansiba okumala essaawa nnamba yafudde. Namugamba muzeeyi siri kwogerako. Lumu nali njogera n'omukozi wa radio sijja mwogera. Naye kale